Katuntu ayagala watone jeno. Nabagamba ko nadala mafabe agenda kwesimu kuwa president okendeza obuluwa mu bobo mu east checha avudiria confirming that is coming to stand. Nabagamba miezi meka nembaga Katuntu adja. Nabagamba miezi meka between Mpuga ne Mayigani ajja. Tebadna sala bombi ya still basala ntotto. Bagala kendeza buki? Bagala kendeza Buyinza. Bumma support ya Kyagulanyi. Kati ngabo embagambi ntinze sita kibenga sina kikene nyandusu. Bemba mwagala kulaba omulalo obulungi ennyo. Olunaku lw'enkya omuvubuka agambye nti alina press conference kankwogera empola. Olunaku lw'enkya omuvubuka agambye nti alina press conference enkya. Ebigambo byagenda okwogera enkya ku press conference ojja kuba ofunye amagezi kansubiri nti mugafunyikane. Apart from Robert Kyagulanyi Center, the elected president who's looking for power, the remaining opposition leaders or politicians, they are just looking for money, not power. Because if you get power, you control each and everything. Bamukitegedde. Museveni yamanya nti bannabyabufuzi abasinga obungi kasita omuwa ssente kiba kiwedde ye tayagala buyinza bwa Museveni baagala ssente ate Kyagulanyi ayagala buyinza. Nkakuzanyire wano mbasaka delete nzaako ono mbwate pama w'entebe ke yayogera wano nyinza okuba nakadelete mwene mukudelete kateri yankwatira nsawo kaakano njagaluliza akagambo kano ka video kano olyoka otegerera okugamba ojja bitegeera. Kusagoya bana Uganda gyafiiriddemu nibajja baana baabwe nga kati bali mu makomera baagala kukyusa baagala buyinza bana Uganda baagala kukyusa ggwanga lino bw'obadda bivatinga obajja kumulamu gw'okukyusa eggwanga obatunuliza Mpuuga yalya. That's bullshit. Milioni bitano zibona poti mu ntebe wano wange weeso milioni bitano kyeki. A few moments later. Nkosa omukisa guno ogwa Mpuuga gwaleese nnaku okuyingizaamu ebyaffe kuloku musajja osanga n'atufuula ku kadoni kesi utaviira bwawe kyekumuteeke ku kisenge kale tulina okusaba namugoba mutebe nnyo n'omuyiribya anaaba omutwala nnyo bwensaba yasatu ate mulindekisa gikwaki ekijja Bonde busiru kivaayo nnyo ng'omuntu amaze kwogera. But some of you are bastards. Some of you came from a family lineage of madness. Lord of Jesus. Kyakunyonyola kitegedde. Tulina engombe egamba nti tompa kyennyanja wabula njigiriza okuvuba. Nze neevubira ebyennyanja byenjagala mu bungi. Wabula onompa ekyennyanja sijja kumanya bakivuba atya mu nnyanja nja kuba nneedanga gonvubire. Bw'onooba toliiwo n'asobola ntya okufuna ebyennyanja. Ne bw'oba onjigiriza okuvuba kiba kitegeeza nsobola okwefunira ebyennyanja. Kati Museveni yakimanya bannayuganda basinga obungi baagala ssente tebaagala kukola. Kati ye nga Sirwajjooko teyajja okubba n'amanya ssente nzijja mu bo bennyini abazaagala. Kanzikwate nzibawe nga nze no bwenziba bwenkole ebyange mpaka kuwulira bubi. Kati ne wajjawo atayagala ssente n'abaana ku mutimbagana boogera okukeesa ku makya n'agamba ate bano nga balalamu. Buli lw'ofuna MP n'agamba nti oyo omuvubuka simwagala nga MP agatali mu opposition manya nti y'omu ku bantu bakola emivuyo egyo. Bangi mbamanyi wano balina ku lisiti yange lwakuba sisaagala boogera. Lumbuye tetumwagala. Lumbuye omusajja mubi nnyo nnyo nnyo. N'ombuuza mubi ki kubanga nayogera ebyama bye. Muza mukitegedde olwaleero. Museveni yamanya bannayuganda baagala ssente okusinga obuyinza. Y'ensonga lwaki azigaba. Ne mbuuliza MP, mbuuliza kansala, mbuuliza munnayuganda ssente z'oli omanyi gy'ozi nti gye wandibadde owa ssente ate ye kuwa ssente
nenga ne sente zeekuwa ate egenda zizaayo nga tekutereddewo makumi ogenda kujja sente ng'ekufudde mwavu gw'osabirize olina okuggula obwongo otegeere ekikyamu gye kiri mu Uganda. So abasinga obungi bannabyabufuzi baagala sente si buyinza. Ayagala obuyinza ali ogwo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Y'ensonga lwaki be twalonda bonna bakoga gundi mugagga yajja mwavu alina kino ABCD kubanga they came for money not for power. The moment you start yearning for power kujjako Museveni oba okwata ku source of income ye awagenda kulwana okuuka ejjembe. Chovola bakola multiple political deals association and organizations okweyawulamu okutayiza buli wamu wandibadde oyita bateeka yebiziiza bwe butuuka mu time y'okulonda ne batandika okuvaayo okuleeta amaggwa kubanga oyagala kubajjako ekintu kyabwe. The so-called opposition balina essimu z'aba DPC eza birungi eza mugira eza muhoozi eza bazirina zonna at their own disposal. Anytime balina ekintu akuba essimu ng'ekyo kikolebwa balina ezesalimusale balina ezaaki kati gw'ogenda kudiringote n'abantu bo batyo ng'asobola n'okubba ettaka n'alitwala eri omuntu ng'akozesa ate state eyayita opposition. E Masaka bakutta abaana bafa bakwasa Mpuuga ne gurupu ye akozesa polisi na maje. So tuzamutegedde bulungi nnyo olunaku lw'oliyiga nti ffenna tulina kulwanda buyinza so si bifu lwojja okutegeera. Kati njagadde okulaga akafaananyi ako sigenda kubalaga ibadde mu parliament oyo Kasasiro ze so I don't believe in that nonsense. Already party A Honorable Joel Sonyi yadde agikoze ng'amaze okweexposinga bana basayininze olaba figa zaabwe be bantu olwedde abadde nga bali mu out of place nga bakulaga tebali mu bintu bya nuupu tebali mu bintu by'opposition kati bazze 35 bazze okwewandiisa ku babaka abawera ab'opposition bawera 2 plus kuzzeko 35 where are the others. Era lwaki buli akugamba wandika nti nze bwe nzifuna ngenda zikolamu kino mu mateeka ge yasoma nga legislature asobola okuba nti sente zo ziri mu mateeka zikolemu ekyo kyalina okuzikola mu kikyamu kubanga akimu ekimenye mateeka. Awe tuli. So kati njagadde obagamba olwaleero mutegere kye tugendako. Enteekateeka zonna ze mbasomedde olwaleero bano balinako kopi ya mission y'ebintu ebyo. Balinako kopi ya mission y'ebintu ebyo. Era nga n'abamu bali mu proposition okuba nti bagenda kubeera appointed. Video eno bagenda kuza omwezi 10 ogwokuna 2025